sinaba kulaba wano omuntu yenna ajja wano kunneŋŋanga taliiyo. Nayita abatabuliiko nate nabagamba bandeetere bo abalowooza nti basomyeko beesiseesiseemukko. Newuzu tomanyi, newuzu togimanyi, oli mu kusomesa busiraamu. Newuzu togimanyi. Kati Bukhari ekwata yaki mu mutwe? Musima Riyadhu Salihin yonna yagikwata mu mutwe. Qur'ani egamba nti Abayudaaya be basinga obubi, naye baejenti b'Abayudaaya Abawahabi bo bagamba nti Abashiya be basinga obubi. Buli wolaba omuntu ng'agamba nti Abashiya basinga obubi okusinga Abayudaaya, oyo abeera mu Yudaaya. Abatabuliiki Bayudaaya, Katonda tabaraka wa taala yagamba nti walatajidanna akrabahum mawadda lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika biannahum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Kale neno mu Bakristaayo ojja kusiŋŋaanayo abantu abalungi ate abaagala Abasiraamu. Lwaki? Kubanga mulimu abasajja abakkakkamu, mulimu abasajja abeesa, naye mu batabuliiki togenda kusiŋŋaane wadde n'omu. Allah tabaraka wa taala mu suratu Nisa era yagamba nti mu aya ya 139 yagamba nti alladhina yattakhidhuna alkafirina awliyaa min duni almu'minin, abo abakwata abakafiri, abakwata Abayudaaya, abakwata abalabe b'Obusiraamu, abakwata naabo mikwano gy'abalabe b'Obusiraamu nga ba mukwano. Yagamba naye n'alekawo omukkiriza alwanirira Obusiraamu, n'alekawo omukkiriza akutte ebbendera y'Obusiraamu. Allah tabaraka wa taala yagamba nti an yabtaghuna indahum al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'an. Wallahi Saudi Arabia enoonya kitiibwa mu Amerika yagenda ogiwa ekitiibwa. UAE enoonya kitiibwa, Dubai n'ebirala n'abalala. Kata abo banoonya kitiibwa, naye wallahi tebamanyi nti ekitiibwa kya Allah tabaraka wa taala. Mungu yagaba ekitiibwa, olwaleero ekitiibwa Allah akiwadde Irani n'Abashiya. Musaalire Nabi Muhammad n'ennyuma ya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wallahi tebamanyi kye balwanisa. Mmwe batabuliiki mmwe ne bakama bammwe, la taarifuuna man yuqaatilu, temumanyi be mulwanagana nabo, mulwanagana ne Nabi Muhammad, mulwanagana n'abaana ba Muhammad, mulwanagana n'abagoberezi ba Muhammad n'abaana ba Muhammad. Be bayita Abashiya be mulwanagana nabo, be mba mwagala okubategeera mugende e Khaybari, be mba mwagala okubategeera mugende e Uhudi, mba mwagala okubategeera mugende e Karbala, be mba mwagala okututegeera yeffe. Tewali kye musobola kukola, mwe muteme empale zammwe na bireevu gye mba mukomereeyo. Ebyobusiraamu bireke, temujja bisobola. Eno levo nnene temugenda gisobola, mugireke. Mwe mugende mukole emirimu gyammwe egyekko gye bamanyira okubawa. Buli Qur'an emirimu gye yagaananga mibi mwe mugikola. Nabbi buli mulimu gwe yagaananga mubi mwe mugukoze, era mulina okugukola. Wallahi mutunuulire buli Qur'an gwe yagaana omulimu. Qur'an yagamba nti bannange temubega, bo be babega. Buli kintu kyonna Qur'an kye yagaana, wallahi omuwahabi akikoze. Kuva ddedda ku muganda ku mukama waabwe Sheikh Ibn Taymiyyah, Ssaabavumi w'ensi eno, ne Muhammad ibn Abdul Wahhab. Bw'ojja omanyiira Abashiya, omanyi bw'omanyiira, tosobola kumanyiira Abashiya abadan. Be bawaniridde Obusiraamu bw'ensi yonna. Mu Busiraamu mbadde mu butunze, Obusiraamu mwabutunda, mwagulamu dda amayumba gammwe, mugenda gatwalawa mugule, mutunze ejjana yammwe Abasiraamu. N'olwekyo nga mmaliriza, meseji yange eri abamanyi b'Obusiraamu mwenna. Imaamu Sadiq alayhi salaam yagamba nti al-aalim bizamanihi la tahjumu alayhi lawabis. Ekyennaku n'abamanyi b'Obusiraamu, tewali yenna ayogera bintu bifa mu nsi. Emyaka giri 47 batirimbudde Abasiraamu b'e Palestine
batirimudde abasiraamu be Palestine nga n'abasunni ba ahli sunna wal jamaa. Sente z'omushiya, obulamu bw'omushiya, omwana w'omushiya, buli kintu kyonna mpaka n'omusajja Sayyid Ali al-Khamenei obulamu bwe bwagwenze lwa Palestine. Abasiraamu bonna bali mu kwogera birala, tebamanyi byo biri mu nsi. Wallahi Mungu abakolimire mwenna. Omusajja yabadde omumanyi musunni yayogedde n'agaa nti ayi Allah kolimira ba ahli sunna wal jamaa n'abasiraamu bonna, ngalaba kimuyitiriddeko muli basiraamu kimwe. Ensi temumanyi babitambula, mutunuulire kati olwaleero khutuba zonna mugende muzinoonye. Abasiraamu ze basomye mugjeeko abasiraamu abagoberera Nabbi Muhammad n'ennyumba ya Nabbi Muhammad, naye abasiraamu abasigadde abagoberera obusiraamu bwa Banu Umayya mugende mubuwabuuze oba waliwo ali ayogeddeko ku nsonga eriwo mu nsi yonna nti obusiraamu babusanyaawo. Tewali. Bali ku zaka yokka, baagala kukuŋŋaanya busente bagende bali n'abaana baabwe. Wallahi ekiri e Palestine abaana abato babase, mugende mutunoonyeze. Oli mumanyi kiggwa atayogera bigwa mu nsi. Rijalun asavij, muli basajja babuyabuya, bwatyo Muwarabu bwamuyita, tomanyi bigwa mu nsi. Gwe gwayita omukafiri ali mu kulwanirira busiraamu n'abasiraamu n'obulamu bugenze. Babataddeko sanctions emyaka 4 wallahi wa Palestine. Gwe lwaki togendayo? Ogenda nti bano ebyenoonyeza. Gwe olwa Palestine eyina ki ku Iran? Eyina bugagga ki kyetwetaagayo? Naye Nabbi yagamba nti bwe munaabanga temwogedde biri mu nsi, wallahi ensi ejja banenya. Tusaba Allah tabaraka wa taala bwe mbanga nammwe mwesirikidde abasiraamu abayita abasiraamu nga temwogera bifa mu nsi, tusaba Allah ebiri mu bannaffe eyo bijjeko nammwe eno. Wallahi mukikombeko n'abaana bammwe bakikombeko n'abazzukulu. Mungu abireete. Gwe oli musiraamu ki n'otunuulira abaana abalya omuddo? Nalaba abaana essiri, omwana muto wa myaka 4 ng'alya muddo. Naye gwe omuzadde omusiraamu ofuna otya amaanyi agalya basmati n'olya emmere n'okola buli kimu ng'olaba bividiyo bwe zitambula abantu bali mu kubonaabona basiraamu banno, era n'ofuluma omuzikiti ng'oli imaamu ng'oli sheekhe n'otayogerako ku bintu ebifa mu nsi. Wallahi muli babi. Nsaba Allah ayongere obubi bwammwe. N'olwekyo bakadde bange abalungi, olwaleero ebiri mu nsi mubiraba, tulina kubyogera. Abasiraamu babonaabona, abantu babatta, abasiraamu babatta. Olwaleero buli omu teri ayogera, n'otunuulira bano abajega, bano abatabuliiki, abayudaaya ne baleekaana ensi. Nabagambako nolwe bagamba nti abatabuliika abo tusaana Allah abafunira ensi yaabwe yokka, babeereeyo. Babeera ne Netanyahu babeereeyo bokka ne Trump, tewali njawulo. Trump na bano abaabano tewali. Nolwekyo Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama nga mmaliriza ebigambo byange, kamalirize ne aya eno eri mu suratu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, aya esemberayo ddala, aya 38. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yagamba basahaba, n'agamba nti wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghayrakum, ng'agamba Abawarabu ab'omu Hijaz, ng'agamba Abawarabu ab'omu Makka n'ewalala, yagamba nti bwe munaabanga eddiini yange mugitunze, ng'eddiini yange mugisuddewo, eddiini yange mugyesudde kwa naggamba, yagamba nti yastabdilu qauman ghayrakum, ngenda kuleeta omulembe n'abantu nga tebalinga ngammwe. Yagamba nti thumma la yakunu amthalakum, ate tebagenda kubafaanana, nga tebagenda kubeera Bawarabu. Hadith